Seko tukwebaza olwa ripooti eyo ate n'okutumanyisa kiki ekyafuddeko obulwa kulwa nti obulamu bwa kitaffe Ssaabasumba bwagenze mu bwangu bwe butyo. Oluganda luno lunaku olusoose okungubagira kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga tufunye ekitambiro kino ekitukulembeddwa Bishop Paul Ssemogerere wa Kasana Luweero, era tumwebaza nnyo. Kati program endala igenda kutambula bweti. Olunaku lw'enkya ku Lwokubiri nga 6 omwezi guno ogwapuli 2021, omubiri gwa kitaffe Ssaabasumba gujja kutwalibwako e Kololo nga Honorable Minister Judith Nabakoba bwatugambye nga government, His Excellency the President and the government of Uganda nga baagala okungubaga olw'enjege eno eyatuguddeko. Ssaabasumba akoze bingi mu Eklezia naye bingi ne mu ggwanga lyaffe, ne gavumenti kwe kwagala okutwala akadde ako okumukungubagira ate n'okumwerekera obulungi. Omukolo ogwo gujja kutandika ku ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6. Gavumenti yasabye kaslooti ako okungubaga. Ekyo bwe kinaaba kiwedde, omubiri gujja kutwalibwa ekyabakadde mu parish ya Sibuka, wabeeyo ekitambiro kya mmisa ku ssaawa 8. Bwe kinaggwa wajja kubayo akabanga katono okumukubako eriiso evvannyuma, ate Uganda Funeral Service omubiri egukomyewo e Kampala. Ku Lwokusatu tujja kuba n'ekitambiro kya mmisa e Namugongo, naye ekyo kijja kulemberwa okumukubako eriiso evvannyuma okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku 3:30. Ate ku ssaawa 4 ekitambiro kya mmisa kitandike. Ekyabakadde tusuubira nti Bishop Christopher Kakoza ow'essaza ly'e Lugasi ajja okukulembera ekitambiro ekyo ku ssaawa 8. Ate ku Lwokusatu e Namugongo, Bishop Severus Jumba ow'e Masaka yajja okutukulembera mu kitambiro ekyo ekinaatandika ku ssaawa 4. Tubadde tusaba abakristu abasinga era basobola okwetaba mu kitambiro ekyo, kubanga tukyali mu bunkenke obw'obulwadde buno obwa COVID. Okuziika wano kugenda kubeerawo ku Lwakuna, naye Eklezia Cathedral eno nga bwengiraba tesobola kuwanirira bantu bangi, era tujja kusaba basaamusaamu abajja wano omukisa guli ogw'e Namugongo awagazi we tusobola okukolera social distancing, abo ne baweebwa amabanga agamala gye tuba tukikolera. Bwe tunaamala ekitambiro kya mmisa nga kiwedde, omubiri gujja kukomezebwawo wano ku Cathedral, era ku Lwokusatu wano we kugenda okusula, naye era nga waliwo entereeza eyeekengera nga bwe tumanyi COVID-19 ate n'obudde obwa kafyu nga bwe tubumanyi. Ku Lwokuna kwe kuziika. Kitaffe Ssaabasumba ajja kuziikibwa wano mu Cathedral ye. Abambadde beebuuza nti ate ekyo. Awo ku ludda wali tulinawo abeepisikoopi 2 abagalamidde awo. Kitaffe mugenzi Bishop Joseph Kiwanuka tumumanyi ali wali, ate ne Bishop Misho ali ku saidi eno ku ataali ey'abajulizi. Kati makkati awo ekitaffe
Ssaabasumba Dr. Cyprian Kisolwanga wanaagalamizibwa ku Lwokuna. Nga twagala okusaba nti parishes zaffe zonna mu Archdiocese ku budde obwo ku Lwokuna ku ssaawa 4 nabo eyo batandike misa ey'okumusabira. Nga bwana mukulu bokka banaasobola okujja wano okwetaba mu kitambiro ekya misa ekinaabeera wano mu Cathedral. Ba assistant parish priests bo basigaleyo bakulembera abakristu okumusabira. Naye era tujja kukozesa n'empuliziganya endala nga ku television okulaba nti ekitambiro ekinaaba kikulemberwa wano kiweerezebwa ku mitimbagano. Abanaaba basobola bakigoberere eyo ne ku YouTube tusuubira nti kijja kubaako abasobola bakigoberere eyo. Wano entereeza ebe abatonotono abafamire babwana mukulu ne bannaddiini abamu ate n'abakungu abamu abatonotono abanaasobola okujja wano. Bwetyo tusobole okwerekera kitaffe mu kitiibwa naye ate nga tugoberera embeera eriwo ereme kusajjuka kuba tugyeraliikirira. Bana embeera eno tennaba kutereera. Balinaanwa baffe mu Kenya mu Nairobi mumanyi kati kye baliko bazzeemu omuggalo, naye tukubirizibwa nnyo gavumenti ne Ministry of Health okuba nti ffe tetuddamu kintu ekyo, tugoberera amateeka agaatuweebwa okukuuma amabanga, okuteeka ku masks zino, ate n'okuba nti bulijjo tunaaba mu ngalo, tukozesa sanitizer okukuuma obuyonjo obwo tuleme kuddamu muggalo ogwo. Oluganda twongere okusabira kitaffe Ssaabasumba, Omukama amuwumuze mirembe. Akoze bingi, tubadde tukyamwagala abeerewo, naye Omukama bw'ati bwe yageze. Tuweereze ebitambiro, mu ssaala zaffe tumujjukire, Omukama amusaasire amutuuse mu bwakabaka bwe. Ayi Omukama atebenkere mirembe. Ayi Omukama ayi Omukama emyoyo gy'abakkiriza Omukama agikwatira ekisa, agiwa ekimuli eky'emirembe. Mulabi wa BBS Telefina abadde atugoberera yonna gye twatandikidde okuva ku ssaawa 8 nga Kereziya Katolika